This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mukutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde amasavu ga Ssekukkulu nga bwe tujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo aba Honest Estate Developers bakusaliddeko ku assets zaabwe zonna ebitundu 5 ku buli 100 beddu era nga ofa eno egenda paka nga 10 January 2026. Jjukira balina ettaka ekiwenda ku Gayaza Road, ku Namugongo Road balina Sonde n'Emisindye, ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwa Phase 6 ne 7, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Nampunge ne Gobero Muguluka, ku Lwentebe balina Zero Phase 5, Sisarutaba Express Highway ne Nakawuka, amasannyalaze n'amazzi weegali ate ng'ettaka lyabwe lyacapa mu ngalo. Jjukira balina n'enkola eya kibanja mpola ate nga n'okulambula kwa bwereere. Honest Estate Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Mankesho okumpi ne roundabout ya Aga Khan, oba tukubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 572 873. Kati Amiri ali mu mbeera ki? Amiri moved on from the woman. Yeah, that's what he said. Ye kibadde kimuluma ky'abaana. Era the contention baana. So does he want his children? Of course, who doesn't want his children? Baba muwe? Yes. Era kyali asaba court. Court yene egamba akasigale wa mama gwe providing kino bajja kuwanga abaana bo period wait. So kati after all this gwagambye wayogedde naye. Yes. After all of this he wants his children. Abagala. Baba muwe. Baba muwe nga court we yalagira. So ekitegeeza agenda kubeerayo ku Monday. Babadde bayisono ku luno siraba mu petition ya kuyitoli line ya kuyitoli bayisono basoka muteke mu order. Yamuteka mu order maybe Amiri wanaba ina interest ndokuba Amiri ne yandabikidde ngo omusajja atayagala nnyo ntalo bam kibula abazadde bamugamba gukola bukozi sente omukyala wenzo obutamusobola n'embeera ze zonna ajja kusuula eddalu ku lw'abaana wabanga asazewo bakukyaya it is very bad nature esonyiwe ekyo abaana be balikula bajja kunoonya mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenolinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi right now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teeka mu right now ogirabye yiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyam luseke nyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga 2 kati owa boda wo wuuno mama nga yangu yazze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke gitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride ale luzungu kade kazi kutijikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muza kujjerera kutoka ntoku ndimbuzi ndempuno arabura babaddi abakyala wale somero manyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange
Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yes. Ngabe nabasuubiza leero tukoze marathon. Betutawano, betudawali, betutawano, betudawali. But yeah, ge mawulire agaliwo ge gatambula. Kasuku nga mwesibye ku mwana gwe kola ekiki ekirala. Do yours. Okitegedde. Kasuku tolaba. Bola topic betandika. Gende waddako agende ku channel 44 kuliko enjiri okitegedde onako lwairo ndine Frank Wayne Balkeza the Juggernaut definitely sebo nkwaniriza ogamba otya this is my very first time to be hosted on Kasuku Live in these studios yes tetwakolerako ko wano Sunday Nation ngamba one on one wano yes nzabadde hostingira abantu ku the headline show headline yabaaki headline weeri mpola tukolera ku pressure ya tumaze wiki 2 asipteziwera wiki ewedde ne twafunayo muntu twafuna Zahara twali twamulikodinga wiki eri kati nene eweddeko naye nga tujja bafuna mpola otegedde nti si byangu teri kyangu omanyi abantu babeera eyo era muba mwasama n'omugaa kasita twasaba we mubiraba kati content bwatyo bwatambula yes otherwise how are you doing? I'm fair embeera muganda waffe Shalom yakwegasseeko yannegasseeko is now an alumnus I'm an alumnus there wanaba afulumye naye abeere omu kwabo nga wetulinda gwe wetulinda Zubeda wetulinda Kitone essaawa yonna oba omusajja omu yaŋŋamba naga ati Kasuku omusajja yenna ekintu kyolina omumanya kirina okutuukako mu bulamu you only get shocked if it never happens to you nga bakusibye so yeah it's just a matter of time ndabye eyawawaabidde agamba musonyiye ajja kukomawo nga 23 alabe ku baana be but that is exactly what they want most times Uganda katwayingiramu gye bayita kifiirizo oba kankolageko omuntu abeera ayagala akuteekeyokko chest thumping and like I said mu interview yali awo gye nakola wabweru wa kooti nawaga nti amusibye kino kyayagala kati kiwedde tugende kukiddako okitegedde era naye yennyini bwazze naga nti yes kyekyo kati tekiwedde kati netugenda kukiddako okitegedde so but yesterday wagenza okumulabako and he was how twagenza okumulaba nze by the way in my mind mbadde nga in my mind ogenda eyo it traumatized me because the very first time nali sirambula nkuwadde ku musibe the very first time when nagenda eruzira nga ndi mu bus eyo mpanvu bweti nga wagiraba tulaba sometimes tulaba na jolaga ate mu kukomawo bankomyawo siraba genzija like abantu twali banje mu bus kati mfenga tuyimiridde tukutte ku buno obuntu kuli masa ko obstructing tulaba gyogenda ne mu kujja webityo something like that so nagenzo okutuuka ejjo nga pictures in my head zikomawe engeri gye natuuka nga tumaze okutuuka batujjeemu batuwadde engoye ezo zaalimu ensekerezo you know nensoka nenfuna those pictures ezo bwentyo ate nga ne mu kugenda okumulaba nabadde ndowooza nti ngenda musanga mu state embi state embi ng'omuntu ali devastated ng'omuntu ali like the body language kubanga era ku bimu ku byabannaffe abagala okututwalayo kubeera mu mbeera but I was very surprised okumusanga nga ayina smile musanyufu very welcoming nga ate embeera gyabadde wabweru like the psychological part of it I think ali much embeera gyabadde wabweru weeks nga 2 obadde ogimanyi nga you know nga siye Shalom waffe omuchamufu because you was worried definitely nagenza tokusanga eri nga te Shalom oli gwe twatandika naye like is very happy very you know excited yogera ningamba wow and kati ekyo eno mu psychology kye batera tugamba nti bodiringa ne client ngakkiriza nti I have a problem mwangu okujjanjaba okusinga ate gw'olina okusooka okulaga nti olina ekizibu so leading up to those days
And I've said it before na interview gye nandi nkyogerako nti bwe nalaba ebintu junior we yatandikira nsimanja bakwa jakola benti ngenza ku police nkoze statement ne mugamba nolaba ngogamba shalo ne mugamba n'ebintu kati gye biraga ntandise olabayo gye biraga ntandise olabayo ne mugamba kati oli muteekateeka sooka weesibe bbiri prepare for the worst prepare yourself and your family. Kitandikire mu mind there is something bigger that is coming. Era be bajja ku motoka kuba nali ku yayawo. Yes. Nevaawo nga ngenzo ku MC nga wali ku Angani omukolo gwa Lugogo. Ngeno okugirabe nti mmaliriza omukolo nga bangamba waayo manye ekyabaddewo. Notandika okugatta. Ne mubuuza kyabadde kitya bwe kine mugamba. We tulaga wano. Wakambwe. Yeah. Then ojukira when I told you I got a phone call from someone nangamba they are tracking your friend. Yes. Wano bamulaga ali wano mugamba aveewo. Namukubira. Kati awo when the next day when namugambira nti now togenda sukka luzira. Yes. Lubaagala kutwalayo just making sure nti bashurities obayina lawyer wali ku stand by era be yankubira esimu nali ndi wano nga ntushootinga. Right to shooting whatever bakuru baina H&G advocates. Yes. They actually having they've had a symposium today kuya digital content creation and the law. Took us like an hour and some minutes. Yes. So my phone was buzzing off the hook, but I wanted to make sure I get done with this. And that is when I called him back nangamba ndiko police katwe kati. Nemubuuza kati ki ekiddako nangamba ekiddako luzira. Ne mugamba okikkiriza nangamba nkikkiriza ne mwaka nsooka emmalirize byenkola kati nga tewakyali kyakutaasa ekiri awo wadde process yali sigaza essaawa nga 5 but gwe yakkubirira essimu gwe n'okitegeera naye kennyini n'akitegeera nze kasita yanga nti kati nzikiriza ne mugamba ate kati ki ekindeeta kankole ebyange tunaakwatagana ng'otuuse mu kkooti era ne nsigala nga nkola emirimu gyange kitegeera. So that's what's up. Yes, so mbadde gamba nti twamusanze yesterday nange prior mbadde nga nzija mubuulira kuba nze olaba kasuku engeri gye naliyo nze nakomawo netandika okukola like netandika okustudyinga embeera ne guno omulimu gwe tulimu nentegeera okay tugenda tuka mu situations zino nga some people bagenda okwagala okukozesa institutions ezimu eza government zitwali suubidde nti no zino carrying out credibility n'engeri gye carrying out emirimu ku side yaabwe because onali connected here onali connected here bajja kugezako bendinga amateeka bajja kugezako okukozesa abantu nentandika okubitegeera era yomu ku be nagamba Shalom otegendereze naawe saawa yonna so beera kyo ng'okola ki ng'okimanyi tiyakamanye ng'akoza n'owebbwa era ne mugamba Shalom nzekade saawa zino sicha nti olina wajja naga ntambi tukutwala ncha sikayana namwe naye olina li ntya nogenda obugenzi ku summons nga ntyayo naye kati saawa zino sikyasobola nengamba kati nze yo phase nagibuuka buli muntu asana n'abuukawo kaawo nadda ku the other side wakoma watabira much stronger because some people now batandika okukozesa blackmail zezo okwagala okugezako either okukkakanya ng'obadde ojja ne force y'amaanyi oba okuteeka ku bunkenke lubeerera. But then womala okusukka n'ogenda eri n'okomawo eno biba tebikyaddamu osigala kati atotandika okukola ebintu byobulungi nnyo nga naye bagamba ogenda mu kooti nkyogenda nga n'omulamuzi newagamba because kati twafunye precedents eziri mu kusetingibwa I don't know why nti mu ggwanga eya Uganda osanga nti ogenda mu kooti ng'omusango gw'oliko yes guli bailable okitegeera naye omulamuzi olwedde nga yamakinze dda mind ye even before ng'ogenda okujja wano boogera nga tewaliwo wadde tagenda kuwuliriza wadde anything agenda okomewo ennaku z'omwezi bwezi kati ye president eriwo nti essaawa zino omuntu agenda mu kooti yenna ng'ali mu bino ebyaffe tosuubirayo kukuteera awo kyo tokisuubira nti kiba kyamaze dde okukola ki oteekebwateekebwa nti alina kumalira eri kati tulina okuba nga tukitegeera. I don't know and not just related to Shalom's issue. It's something I asked that time ndozo ebakwatira nti omulamuzi do they have to first send like for me most of the cases we have been present like my entire life I've seen people you go to court
as early as 10 a.m. they say no agende Ruzira akomewo. Kati then I when we hear the stories that come, the prisons are congested. You know, when they say the courts are ziri backlog nene, nentanko kulowooza munti shouldn't it be in the best interest of the system and the prison service inti aite bongera later. You know, a person go charging anti maybe blackmail, misinformation, and is maybe, you know, in society in a worry. If he has come at 10 a.m., maybe you tell them, okay, a bail hearing set for 3 p.m. or 2 p.m. Presenting about sureties, you know. Yeah. Then we proceed. For example, in this case, they said. The state attorney said the case was ready. Investigations were done. So maybe, you know, they were, I don't know, but like they say it's up to the judge, of course, to go through that process. So we cannot really, you know, pin them so much. But going forward, because now we may say, and they say, because it involves your friend. But going forward, what we engage him, yabbi enkoko yakoze baati, you know, yaffe bye tulimu, because then there's a way it's sound like kuba eno oli agamba nti nze nayagadde agende Ruzira, omuntu abeera yenna ina abeera ataddeyo omusango ye nga kyalemerako kyekyo okitegeera. So kitandika okutandika olowooza nti but is the system okay? Is there foul play? You know, but well, like they said, the discretion is at the judge and so mwekyo nenjagala nti tukitegeere ffe, tukitegeere kirina kuddamu natusumbuwa okiraba. So fiye yegende ng'etukola ki ng'etuvaamu nawo nti tuli mu kudiiringa ne something that is abnormal, okukiringa nakyo kati nawo kiri normal. Kati Shalom eyo bridge yagibuuse ali on the other side, Nobert yagibuuse ali on the other side. Era nze okweraliikirira kwange ne Sarah nsinga ziweereza bali bwero okusinga abali munda, okitegeera, because tebamanyi. Yes, we all still have that fear. Nze nange bansibako nentuukayo nendaba nenga man obulamu bubeera bwe buti. But then I got to understand. Yes. And because there is a different life, Jorabayo, that automatically will push you into making some personal decisions. Yes. On certain things that you want to. That's why into mulamuzi oyayogera ennaku z'omwezi asatu nenkuyuza ebbali nenkuyita wabweru negamanyi so kontereko sente kuno ngende nzi withdrawing Shalom ngende nzimuwe kati nga tandise okutegeera kyo kiwedde kamuwe prison kit. Okitegeera kati nze nga mmanyi we ngira sente bwe zitagenda kumuyamba bwe kitagenda kufunawo okusula webityo kyo nga nkitegedde. Okitegeera now okudda ku lunaku olwajjo yesterday mbadde gamba twamusanze nga ali ne Nobert nga bali babiri, omu ndowooza Tibaga, omulala ndowooza yabadde nga Fernando Sokre, but sisuubirako Michael Scofield kwabo. Okitegeera naye nga bamwedde omusajja waffe omutwe mukyanga akusekerera tola muno nina omutwe omubi. Shalom ogwo omutwe obadde togulabangako ebbanga limaze nga Katonda mu ggulu giri gye basooka okugabirako bali baddesepuya bamu kati nemubuuza ejjo nemugaba wakwedde ku mashini ku kinaga man mashini sakitegedde bulungi ekwakwaya biki nensaba ejjirita bamukoleddeko jirita yennyini mu bigambo bye yatugambye muye yagiganye mashini bagisazisa abantu bangi. Okitegeera wamba ino endwadde z'enviiri ezo biki ebyo n'atyamu n'asaba ejjirita eri fresh yamuteekamu amazzi oba ne sabbuuni nebawalakata amaviiri gonna n'asigaza kapata butereevu nnyo. bamusalidde ddala kabumba kennyini ng'okubako ko n'empibwoti engoma ne zivuga ng'oli ku mutwe gwa Shalom tokiwa maanyi nnyo ago maanyi nkitegeera. Kakati awo uniform yabadde emunyumidde bulungi nnyo kuba yaŋŋambye nti bamuwa payers wa 2. Okitegeera olina ne pay emwemu ne wano obeera nga osobola okusaba ne bakuwaayo keyokubiri. Alina abamuwoleza engoye, abamugololera, abamufumbira. Okitegeera anywa amata buli ku makya, nalya breakfast, nalya lunch, nalya supper. Ye yaŋŋambidde okungamba nti obulamu bwalimu muzino weeks 3 oba 4 buli much better. Aga Katonda mu bigambo tokipika nnyo muganda buuza ababaddewo nekakiwa muliro mungi mulimu gwe yatugambye n'agamba nti abadde amaze ebbanga teyeebaka tulo. Okitegeera
either waba agenze nga yebakayo saawa nga 4 ewaka n'ozuukuka amanyi obulamu tutambulira mu social life n'ebirala ne kati essaawa eno asobola okwebaka like 13 or 14 hours non-stop ng'ojjeko kalifa abagenda okumukyalira nti bakuyise but on a very good normal day so gyali yalianga ali mu therapy okuba nga yeebudaabuda nga ye omuntu mentale biki in that confinement okitegeera then natugamba n'ekirala yatugamba ekyaga ekyasinga okuba nga amisinga simu ye yeyo kajja okuba nga amisinga kubanga kwabadde nga asibira akapapula ababeti okitegeera era n'agamba nti yagenda nga maze okusiba mani gorogoro era omuyindi amuliyo yawangula mani yali yagisiba gorogoro n'ebitiimu awo ebirala byebyoka maybe mbu byayinza okubeera nga amisinga right now but is okay we wouldn't say is much better because no one would want to be there okitegeera but then okusinziira ku bannaffe abatutwalawo kye baagala tubeere it is the opposite of what the man is kyali mukubeera nga ayitamu but we also need to tell people jail is not a joke. Of course it isn't. Yeah, all of these things may happen but it isn't. It is not a place really I would love someone to visit. Of course. Yeah. No, not any. Yeah. Teri kyakola bannaffe waliwo munange gwe nalabye ng'akola show manyi kasooka tudiringa n'abantu nga balina oba nziyite psychological problems or issues or mental problems abalina kyebayita retributive satisfaction ng'omuntu akwatiddwa ng'alimu eyo embeera ono omuntu n'agaba nekyalwa nawe n'asanyuka because maybe omuntu oyo baadde tebakolagana naye nga walaba ne posts z'abantu ze bakola abamu waliwo omukyala ali eyo oba ali Canada oba ali mu America n'akola nga musanyufu aliyo se n'agenda n'abagamba abikoze bitya naye kasuku n'akantu ke nakoze gyo ne ŋŋamba nti waliwo obusibe buno obw'omukomera obushalomu bwalimu ne waliwo n'obusibe buno obwaffe abantu abali wabweru w'ekkomera obw'ebika ebiyitirivu nga tekuliko na release date okitegeera whether bwa financial sente zikubula buli lunaku olina family olina ebyokugattagatta biganye naye nga tomanyidde mukama wagenda kutanjegera ezo zikutuke embeera ate gy'olimu eri much worse than ey'omuntu ali eruzira naye nga alina ne release date ng'agenda kufuluma obulamu buddemu butambule abantu abalina obusibe obw'omu family relationship issues marriage issues saba zino nga Chosen Becky kyalimu nti ali mu busibe bw'atamanyidde release date wegenda kubeera nga weeri omusabira nnyo Saara zale Saara so gisabira Chosen Becky saba zino esingale ya Shalom ali eruzira people are dealing with so many problems and challenges enzibu ennyo ezitamanyi nabyo ezigenda kutukibwa njegerezaazo okiraba so omuntu ng'oli eyo ng'okyakyanca kulwa munno nti agenzeeyo zoka nawe kuba mbulungi tochinola baba gwe ento ina njegerezi kusibye eziri invisible ezikukwatidde wano kati bwe buzibu bw'abantu baffe oba mbyogera bwogezi because I was there until but I feel nti naffe abantu abali eno nga tetuli mu confined there we have a lot tubulaba nti ebuziro osangayo cases ntono ez'abantu abesse naye ate eno in the outside eno n'owulira nti oli yavudde ku kizimbe n'akola ki naye kati oli yagudde mu train oli yagudde mu motoka nga oli yagudde mu mugga naye ng'ali eno naye nga musibe mu bulamu bw'omutami naye ng'eri otuuka nnaku 2-3 n'otandika okubira ng'okola ki ng'omanyiira so nze bye nayizeemu but I feel I hope nti muganda wange wanaakomerawo nga ali much better ng'omuntu ng'ayongedde n'okuunderstandinga industry eno gye tukola ki gye tulimu n'ebintu bikola bitya abantu bakola batya okitegeera nze maybe kyekyannyambako okuba nti otuuka n'otegeera sometimes we learn the hard way nange mbirivinga yes ninzo bali nawe nakolamu obuzibu newe nakomerawo nentegeera okay nakihandolinga bwenti okuyiga tekukoma naddala okw'ebintu bye tuyitamu and I believe Shalom agenda kukomawo a much better man, a much better person than he left. Yes. Okay. Well, I think those are personal assessments, of course, that we leave to him. Yes. But for us, we are with him. We stand with him, and we pray. All this gets done with, and we are back to business as usual. Yes. Kale. Now, away from there, kasoke mpisoko ku bakama bange wano nabananga ba www.jobgiant.net kasuku yagala njere genda maaso sikuinako buzibu gendera ddala mu maaso tuyina bannaffe aba Job Giant bano bavuddeyo okubeera nga babatuusaako
baconnecting abantu abanoonya emirimu n'abantu abalina company zinoonya abakozi okitegeera ogenda ku mutimbagano gwa www.jobgiant.net osobola okuuploadinga CV yo akaseera kano bona yabeera nga bayitamu system yabeera nga eyitamu nebeera nga esobola okukumakingisa n'emirimu egiri available twogera ku mirimu gy'abantu abaqualifyings abasomye ebintu ebyenjawulo abasomye mulina certificate mulina diploma mulina degree mulina masters mulina PhD mu mulimu gonna gw'osomye guno omutimbagano gwa www.jobgiant.net gujja baguconnectinga wakati wa nonyo omulimu namwe abalina emirimu abali eyo. This is the platform kosobola okubeera nga ogenda n'obeera nga ogiteekayo bano yabeera nga bakumakingisa n'abali mu kubeera nga baginoonya be bannaffe aba Job Giant ku mukutu gwabwe gwa www.jobgiant.net bakubire ku namba y'essimu 0749042000 ne munno wakikanjisewo wano mangu kasuku kubanga Christmas gundi twatandise okubanga tuziteeka Christmas package mu bavijezi ba Uganda bonna kafirimu kagundi kafulumye Man vs Baby yakagundi Rowan Atkinson gwemanyinga Mr. Bean kafulumye gye kali ku munno wachi mu VJ Junior ne films endala mba VJs bonna kwate emitwalo 3 gya Uganda osubscribing naffe buli mwezi kwe tuli ku applications ku masimu kwe tuli ku website kwe tuli ku smart TVs nawe ina smart TV nga temuli mu application solo ko laptop no ko HDMI no connecting ekifananyi osolo genda ku browser ya TV yo ko download ndeka www.munowatch.com bije bona tubalina kabaka savu kanyama. Okay. Yes. Be banaffe naye tulina ne banaffe aba watoto bakutegeeza nti bayina gye bayita Christmas Cantanta. Christmas Cantanta. An annual Christmas production that combines music, dance, drama, audiovisual effects and popular Christmas songs to share the story of the birth of Jesus Christ. Yeah. The Cantanta production, Son of God, runs from Friday 19th. Bagenda tandika olunaku lwa Friday lwenkya paka ku Monday nga 22 December sawa 2. Bagenda beerangawo sawa 2 wali ku Old Kampala SS Grounds. Sorry but feel it. Gets open sawa 8. Era balina with family entertainment, games, food for sale. Sorry. Blessed. And lots of fun. Okuyingira kwa bwerere, that is banaffe Christmas Cantanta. Then tuina banaffe aba Delta Cash. Bagamba nti gwayagala okwewola ssente. Delta Cash awo tugenda bakyazaako wano. One of these days. Wakati wa milioni 3 ne milioni 4. Bagala bwagazi logbook. Tojana na chapa. Bagala logbook ya motoka, national ID ne bank statement. Ebisigadde ng'obibalekera. Okitegedde. Tuli mu December katabutereevu. Mwewe muteeka yo logbook simu webale. Kati Shalom bw'ovaayo gende emotoka ogiteekeyo. Logbook osooka ogendeko Maldives. Yes. N'omukyala n'omwana ogambe wataya 2025 ekintu osobola okuba nga okikwasaganya so be oba naffe aba Delta Cash. Now mbadde wano nga ndaba Nobert yazze mu kkooti olunaku lwa leero. Generalise omutugambire abamawulire mwe maanyi gaffe. Generalise omugambe akana kembata ke basembeza katufuukidde ekizibu. Ffe mwenale mu batusangamu bajja kutulekamu. Obusente bwa campaign asazeewo buli atumalire mu kkomera asibye abaana bonna. Ne girlfriend we Nyamutolo kwata muwasanga. Mumugambe yakalaba obukulu NRM badde n'abakulu bangi. Twaina ne ba super minister ba mama Mbabazi mu munnyonnyole. Muwagambe eno NRM yaffe natete tugenda kunyiga kuva mu NRM. Tukyagirimu mwe tugenda okwogerera bino. We are the National Resistance Movement. Resistance kitegeeza kusigala nga tukaayana nga tugaana ebyo ebikyamu. Ekinsibya kuvaayo kukuba Kenzo ng'agobezza abayimbi mulaliza pulezidenti. Bannaya omusango ki?
olwali abayimbi ba president bayimba bonna Bagravity bayimba Bawizo bayimba bakusasira bayimba nze ndi mulwanizi wa ddembe ly'abantu nga generational promoter kyenina okukola bamuwa sente obuwumbi 5 bw'abayimbi yabulya ne buggwawo ne ripoti nyirina gyali awadde abakulu ne bagigoba bino bijja kuggwa mubeere bagumu luzira batulabiridde bulungi temulaba akanyiriro nagenda nzitowa kilo 7 kati ndi 8 bwe ndi sibo nali just ndi mu first leave ndi muka first leave ndi eri omugagga awumuddemu Luzira Island ndi Luzira Island ekigere tetukirizibwa kwambala ngatto ziri closed ge mateeka geeri era njagala okwebaza abasirikale b'Eruzira bonna bannaye eri institution yesinze okubatoza mu Uganda eri perfect tebakuba basibe tebatulugunya musibe batulabirira bulungi batufulanga baganda baabwe ku malazi sula mu kigaali nasoka kusula mu malazi nesebo ndi walinnya wasoka kusula mu kigaali njogera n'abamawulire musirika mala ko mirembe bayinza nokubanga abakenzo bakuyise bakusindise atajja okuneyimirira ajja buzinga sinze namuyise Shalomu nze arapiwa Shalomu bampadde obukulu nze arapiwa Shalomu ndi mumutegeeza namugambye Luzira tewali byalinnya weba foreign kawansi ku mavivi embeera gisanze ati embeera yasose kyasoka nekizirika kyasoka nekizirika ne kifunye kyanzi kinsanzeeyo nkikwatiri kizizaamu essuubi era kati nakisembeza kyasoka kusuna naga abasuke bakinyige mu ggaali kati kyazzeewo ensula ku mpimpi ne nkirabirira bijja kuggwa bino tetwakabi obirabe mbirabi. But why is Norbert stuck on Kenzo and the wife? Omusango bamusomedde okujja nga bagenda kati wano, that was before Nomulamuzinga tannajja. Omusango bamusomera gwa kamiliyoni. Wakyalemedde ku Kenzo? Omusango gyali mingi naye bamusomerako gumu gwokka. eri ku police we yagenda gyali mingi kale batuka wano ku court ogwa kamiliyoni gwe gwajja naye okusinziira we nayo because twayogedde naye mu mboozi twayogedde naye byaddala the man knows omanyi kizibu nnyo okubeerawo kasuku ng'oli awo nga tomanyi muntu akulwana so the man knows who is chasing him kyobola bantu agamanya agoogera lunye eno olunaku olwajja obeddera agaddiŋŋana ng'agamugende mugamba abantu ne mugamba ntugaawayi engeri gy'ojja enkya mu kooti ojja beegambira abamawulire obeere ng'okola ki ng'obeegambira naye ng'agamanya abiri ery'omukulu n'omukyala agoogera nnyo nti no bali mu kubeera nga bamukola ekyo era n'atugamba nti ababiri mu bigambo bye Norbert mu bigambo bye n'agamba nti they are behind so many okusibibwa kw'abantu abamu n'abalijja mu maaso awo nti tulyekamanya ng'akoza n'owebba mu bigambo bye n'agamba nti balina byebapuulinga n'engeno tebalaga kifaananyi kyabwe because batya public backlash engeri gye bepresentinga ng'abantu abalungi mu bigambo bye Norbert bwatyo bwe yatugambye so ezo allegations era still kiri ku ye okubanga aziconfirminga azizemu n'azoogera era abadde nga ajja azoogera so wanaaba asobola okuzijustifyinga n'aleetawo obujulizi nga bulina nga waagambye then ensi ejja kumanya abantu abamu nti munnange bwe bakola ebintu ebyo wabeera nga mutuufu abanga si mutuufu bajja kubeera bejjeerezebwa but it is very very unfortunate. Tubadde tulaba omwami oyo yaani owa Gagameero ayambala galubindi oyo ali ku TikTok I forget his name. What is that? Waliwo ke banjigiriza bw'oba oyagala okulaba TikTok yo byewalabyeko edda. Suspect. Is it suspect? Aŋŋamba okola otya? Omuddugavu. Ye legal suspect. Legal suspect. Kituufu. Abadde agamba Roger ne Spice. But Roger and Spice, they are no more. Definitely, they are no more in capital letters. They are no more. But those two,
babadde tebaagala nnyo nsonga zaabwe zijje mu public naye ng'eno bali mu kubanga balwana kitokota even n'olwasembyeyo wano era ensonga tewalabye status oba ziti status za Roger on Tuesday ng'agamba bamuddize essimu ze anti gyabadde atadde status eyo yes essimu ze zaatwalibwa for forensic ekatwe endowoozaawo ekabalagala I think kabalagala kati one of those etwalibwe for forensic naye yalaba ekiseera kiweddeyo bamuddize essimu ye waliwo emisango awaabirwa Spice Diana ng'agiwawabirako ono yali manejaawe ne batuuka ekiseera okwagala okubayita bali konsayiringe Roger n'ateekawo oba yandibadde nga kiremya condition eyali enkakali nti Spice asooka aveeyo eri sooka aveeyo then basobola okuba nga bakwatagana abaddemu babiri nga bakola ekitasoboka ensonga mulimu embeera eyo Roger musaasira nnyo omusajja tutera okwesanga bambi n'agezaako okubikkirira nakati Roger newomusanga essaawa zino agamba akyali maneja wa muyimbi kiki kitwagaye mu kusooka dinaayo ebeera obutakkiriza nti losses ze let me move on kati ye musajja wattu abadde nga ali mu dinaayo n'owomusanga kati agamba muyimbi wange asobola n'okulaga screenshot za messages eza mobile money nti yampeerezaayo ne ku ssente zizino ez'omulimu gwe namufunira wa side zeeri naye nga ebyaddala essaawa zino Spice alina negundi gyalimu empya eyiye Stargal management eyiye kati naye ffe twabyogerako nenvumwa ng'era ssaawa abantu abamu be banvuma benjogera banvuma ne baŋŋamba akasuku ne bagandiisa ne ŋŋamba ate nze nnina gye ndaga bubeera budde kati ssaawa eno ndi mu ngalo naaba kati ssaawa zino Roger yalina mukubye wandiikira yagambye Spice nti yefuula omulungi mu public yefuula omulungi mu bakamera nayo nnyinda kuexposinga ayagala kabikkula ndowooza katubasabire okitegeera naye bali awo kibi kya nnaku nnyo but kasuku otunulira ensonga ezo n'osaasira industry yaffe bambye tulirabeko ku moment ya manager muyimbi split nga nekigenda bulungi every time wabirawo embeera y'okusuka omuguwa ey'omu ku babiri okwagala maybe okukakkanya ono waliwo omuyimbi omu gwe mmanyi oyawukana ne manager we n'akitwala nti kiri cool ne manager we n'abeera nga asasula aba DJs asasula aba presenter asasula abali obutakuba nnyimba za muyimbi oyo bibadde wano recently 2022 okitegeera kugamba twagala tulabeko ku muyimbi ne manager nga baseparate nze bulungi naye maybe kyekijjamu kino ekintu ky'ebipapula bino kasuku bikulu okitegeera n'ofuna omuyimbi wo then ne mutuuka akaseera ne mudde ebbali ba lawyers we bali ne mu draftinga contracts ebigenda okubanga bibafuga contract eno running for 6 months oba 1 year oba 2 years wegiggwako tukomewo is it renewable oba kiki byali badde bisavinga n'essaawa zino tulaninga industry tukola nga bamikwano ate ne tuteekamu ebintu bingi bye tutandikoze nga bamikwano kati reality bedowninga nga omu agamba nze ŋŋenda oba nviira kati netwagala okutandika okwogera nga business definitely kati ogenda okulaba nga mu mbeera y'okuseparatinga ono afiiringa nti ali hati nnyo ngayinza okwagala okwantagonizing omuyimbi maybe oba okitegeera nti atojja kuyitamu n'okukomyawo eno wansi kyekyo ekizibu ekiri mu industry yaffe naye singa tuyiga tugitera ku professional level ntugamba ati kati industry eno tulina naye kati abasinga era mbadde nga nkyogera nti abasinga bali mu industry eno balinga ababbi b'okumazzi ba pirates kujibbamu bubbi kudduka teriwo ayitoli omuyimbi goyinza kuteekaawo maybe abatono ba Joshua Barak oba bazawe ba Elijah Kitaka essaawa zina babaana abanyumunguzeemuko naye bayimbi baffe obalaba they are working with Swangs under contract definitely they know what has to be done and what hasn't naye abayimbi baffe enkola nkadde ebintu babikolanga tosobola kusanga muyimbi nomuga kati vision ye emyaka 5 eri eti nga tajirina y'olunaku nga weruze wakola ki wagenda nalo and it catches up with them so that's what's anyway it's a story that has been omanye ebirenga bitiisatiisa otonye mpewo beyuga bweti enola omusana gwase it has been threatening to rain that story for some time but I think it is about to rain and when it rains it does what pours. So we shall be here waiting to see how that story unfolds. Now, finally, tulina story ya
ya Chosen Becky of course yabadde kutta kati twali tusobola va wano nga tetujogeddeeko wabirabye ebigenda nabirabye but the disclaimer gyensooka nga tonaba kukumbuza na kibuuzo disclaimer y'abantu abatulaba abantu abatulaba tebategeera how news operate amawulire okitegeera nti story nga nkotinga ebigambo bya Ssemujunganda alina omwami gwe yakotinga gwe bali bawandika naye amawulire mu Daily Monitor forgetting the name yali musajja muzungu nagamba omwami nga wabatandise ku story nti Kasuku yakyankala nyoba ne mukyala we nga ya breaking za mawulire agwe he has to take us through paka story we komekerezaayo weggwa like continuity mu mawulire kali naffe abali wano story esobola okujja naye ng'ekyalinamu elements za continuity oba new developments tuba tulina okukola ki public ebeere tubanja okubanga tuba updating nga tubawulira ku nsonga nga wezigenda paka wezikola ki wano mu Uganda kye bayita okulemera ku kintu and then they use it against us ntambi nga alemedde ku nsonga eyo but ensonga naye ekyeyongerayo ekyalanda then you expect me not to give a comment or an update really oba kitegeera so abantu baffe betuweereza abalungi mulina okuunderstanding how news operate tikati saawa zino ekya Chosen Becky kirimu updates empya tolunaku olwokubiri olwa wiiki ejja agenda gasimbagana ne minister yes etwala ensonga ez'abaana nga waliwo ebintu abamu omanya abantu tebagala kusoma Kasuku natunulidde mu kipapula kino ekyaweerezeddwa Chosen Becky nga mulimu ebintu bino bina ebigenda okubanga biyiwa buli kimu Chosen Becky kyabadde ali mu kulwanirira mu relationship yeno gyayina empya yafuuse marriage ne muninkiniwe muganzi we Sekajja oba kiraba era nabadde jjo n'omwami ex yani dictator Amil twabadde ku prison yabadde agenze okulaba Shalom yazolaba Shalom obambi netwogera madde ate ekyo sikimanyi yagenze n'amulaba baba yaze n'amulaba kati nemukwata ku mukono mpola mpola nemutwala mukati nze n'okulwawo okujja nemutwala mukati nemutuuza wano twatudde ku mataffaali bifunfumu gatuulawo ntuule wano tugenda mu mboozi ey'akafubo nemugamba bino bye tuli mu kulaba how are you feeling about them nga ekyasinze okunkwatako mu byonna ke kali ka video ensi yonna yonna ke yalaba ak'abaana be nga babakwasiza placards ezo kuliko ebigambo byesisuubira nti n'abaana bamanyi kyebitegeeza nti n'abamu bamanyi n'okusomako wadde ennyukuta n'emu nti nno yiino oba okitegeera naye babibakwasiza abaana abali very innocent abaana abali mu kubanga bakozesebwa okubanga balwana entalo nti oli abalimu bakozesanga props ozimanyize omuli mu drama oba muli mu film oli nakwata microphone eno oba okitegeera balimu bakozesanga props okubanga balwana entalo nemubuuza ensonga ezo era leero mbadde nzija okukola show wano naawe nempulira show gye mukoze n'emmeeya nobako kyomubuuza naye bagamba nti ono abadde tali mu bulamu bw'abaana bwabwe simanyi some 8 months nga tabeeramu so maybe it can justify lwaki omukyala asobola okuba wataata omulala nabuuza omusajja ekintu ng'ekyo nambuulira we byajja emboozi yabadde mpanvu nnyo ebimu olw'obutayagala kwesittaza bantu bawagira Chosen Becky nyinza osooka nembyesonyiwamu olwaleero naye nga maybe mu maaso eyo birijja either yali byeyogerera omwami oba birivaayo through other channels abantu abamu oba even me okitegeera nangamba nti kyatuuka ekiseera Chosen kuba natandikidde ku kya baluwa eri Chosen gye yawandiika eyalimu okwegaana okumugamba okwabotinga oluki omwana Amiri nambuulira nti mu kaseera ako ekatuukira ng'ali mu kuzannyisibwa alongside other 2 men mu bigambo bya Amiri omu ku bo nga ye mwami yennyini essaawa zino aliwo that thing started mabega nga ne Amiri akyali mu relationship ne Becky okitegeera omwami omulala gwe yaŋŋambye yali musajja nga nkuba kyeyo as per namba ya simu yali akozesa nkuba kyeyo najja n'atuuka ekiseera ng'amaze okulimba omuwala ebintu ebiyitirivu ennyo the way he presented himself ng'omusama designer shoes designer perfume designer t-shirts omuwala ng'alaba ddala musama
omusama n'atuuka n'akaseera, and what I'm saying is on record kyonchirina, n'atuuka n'akaseera n'agamba Chosen amuwoleyo $12,000,000. Omulinzi nga yagamba Chosen nti waliwo ebyekutte so kompoleyo $12,000,000. Omuwala n'atuuka kati nga azikyangaani Amiri nakwata $1,400,000 n'agamba nze busobozi bwange. Iyo omuwala ng'agamba bazigenda kukola birala teyambuulira bino nti waliwo relationship gyali mu running aside. Chosen neyikwatakwata naweza $12,000,000 naziwa omuvubuka batuuka omuvubuka agamba ddayo ku kyeyo. Chosen yennyini yamuwerekera paka ku kisaawe ky'entebe nti omuvubuka olwalengera Chosen nga alina waasigadde n'aweta bw'ati n'abeerako olusebenju lwagendako n'abeera ng'alingiza. Chosen n'addayo omuvubuka teyatuuka eri n'akomawo mu ppule n'ajjako amasimu. Chosen olwabitegeera depression n'etandika. Obuvubuka Amiri yagamba nti ebe nabona okubituukako okubimanya. Yatuuka akaseera n'afuna application n'agiteeka mu ssimu y'omuwala n'abiranga ebijja ku simese ebijja kuno abifuna. N'afuna bwino yenna ow'obwenzi ow'omwana oyo ow'obuwala. So olubuto olwo we lwajja ng'omusajja ng'olina ne messages z'olabye nga you're not sure n'okubala abalamu biki byonna. That is how it came about. But yatuuka ekiseera n'accepting n'agamba leka omwana azaalibwe maybe tujja kukola DNA n'ebirala. So does he admit that what she wrote is true? No, not even an inch of an element of what Chosen Becky. So she never asked her to abort? No, he says no because he said namugamba keeping era naliwo mu growth y'olubuto lwonna antenatal gendayo nangamba ntambi kikulu muwakana njagala okwate ku bugende erubaga nampana erinnya ly'omukyali yaba wange eddagala nangamba gwe genda obuuze gwe kola omulimu gwo wembeera nkulimba ntambi okitegeera onjabye era erinnya ly'omukyalo oyo nendikootinga nendifuna nendisirisite nenditereka nga ndaba why would I okitegeera. So ebintu ebigenda nga bijja mpola mpola abasajja abangi abajjanga mu kaseera ako. Yes, we could say nti muyimbi nga Chosen asobola okuba nga attracting abaami ng'omukyala yenna ba attracting abakyala abakwana, but then mu kayimba ka Misachi nti talina buyinza bugana bakwana naye we bakwana towuliriza. Ku Chosen it was different. She was playing along. She was meeting them. The guy has all the confirmation because yatuka ekiseera n'aloopa n'okuloopa mu wanyazaala we okitegeera. Nyamugamba olimba. By that time yasooka okuloopa nga talina bujulizi. Weyabuleeta kuolwo bonna nga abwetisse nga fayiro z'amabirizi n'abo batwalira nga n'omuwala waali omuwala n'akaaba amaziga n'azirika. Mugenda okukomawo nagaba naye nsonyiwa taata nsonyiwa n'abeera baddamu so bafunanga those back and forth says obwezityo. Now nekituuka ekiseera ndowooza laavu ng'evuddewo. At the end of the day nga mulina issues nyingi kituuka ekiseera nga you've grown out of love temukyeyagala biki buli kati ng'ali ku bibye. That is the point gy'ogamba nti oli yatuuka ekiseera nga n'okujja ewa Chosen kati asobola n'okumala ki n'okumala ebbanga naye nga balina ezzadde weeriri nga yes beeyagala naye nga issues weeziri nga the best thing they can do is give space to each other nabiranga beerabira mu phases weebityo. Nekituuka ekiseera ndowooza naawe Chosen nga asazeewo nti oba takyetaaga oba naye having enough of because I believe also Amir nayinza okubeera nga yalina issues ze. He had his shortcomings towards the girl probably. Maybe nga nezezimwe zasobozesanga omuwala maybe okukola byakola ng'ebyo weebityo kuba saagala kukatira Chosen nti yalina obuzibu abantu bana obuzibu ku sides zombi but whatever ne batuuka ekiseera nga tebakyasobolagana kubeera bonna. Nekituuka ekiseera nga because Amiri ye ekyasinga okuba nga kimuluma kwe kumumma okulaba abaana mu byaŋŋambi nangamba natuuka ekiseera nga tebagala kumpa baana kubanga mbalabako n'agenda mu kooti. Yagenda mu kooti? Yes, n'agenda mu family court yemwe wa Kiso okusaba etteeka likole abeere ng'alaba ki abaana be. Watuuka ogenda mu kooti ne bagamba Chosen ajje because nga tebanagenda oba kugira basooka ne babayita because ensonga z'amaka ziri tisi yaffe ya hate speech ntibakoledde fayiro ku makya olweggulo oliruzira ebyabali bakuyita ne mwogera nsonga kibiki kati basooka ne bamuyita emirundi 2-3 egyasooka n'agaana okujja Chosen. Then ne bateekamu amaanyi ndowooza n'alaba nga biri serious n'ajja. Weyajja ne yamubuuza lwaki abaana toyagala balaga ono nga ne ku ssomero yali amaze obba nga abakyusa ku ssomero gye baali basoma gaji yali asobola baccessingira. Chosen mu bigambo bye n'agamba court oba administrator awo judge biki bikyawo bino nga muli eno mu office n'abagamba ensonga lwaki yakyusa abaana essomero nti Amiri yagenda ku ssomero n'akuba abasomesa
mu bigambo byani bya Chosen nti yakuba abasomesa n'olwensonga eyo ng'abaana tebali safe kubera kusomera eryo n'abakyusa. Amiri n'agamba lwaki towakanira ebaagwa enamba ya director w'essomero yino n'agibasomera bakubeyo bakakase story eyo bagenda okukuba nga takolangako wadde okuboggoka naye ngono yali amaze okuba nga akisiiga. Bino bigambo bya Amiri yabikugamba eggula eruzira nga mugezi olaba Shalom. Yes. Okay. Amiri yasobola okuba nga negaana nti ndambisa bikugambye naye nga yabikoze eki nga yabiŋŋambye nti omuwala n'amuwayiriza ekintu ky'okwagala okukola ki okuba abasomesa bali bagenda okuba essimu nga siwe kyali okitegeera. So kooti neesalawo edicidinge kuba n'ababiri responsibilities zaabwe ku baana nti Chosen sigaza abaana naye Amiri oyina obligation okusasula child support eya ssente bweziti ne bweziti buli mwezi kwabo bonna abaana okkiriza Amiri yenzikiriza siina buzibu. Omwana w'obuwala kukiriza kugonza kukiriza oyina obuvunaanyizibwa obw'abaana bano nga bawummudde okubatwalanga ewa taata waabwe bamulabeko ne wezibeera naku 2 mu holiday okikiriza nsikiriza siina buzibu munange ate nkola eki nakkiriza. Taamu yasooka holiday yasooka teyabatwalayo baana kubalaba noli mu kubasaba teyabawa ne taamu ey'okubiri taamu ey'okusatu na undermininga ebyali bikoze eki biragiddwa kooti. Amiri natuka ekiseera naga ati nkoze ntya family ya Amiri n'emukubira essimu n'emugamba Amiri ky'oba okola weesonyiwe omuwala kimu ekyokubiri abaana waba abakumye okubanga obalaba beesonyiwe for the meantime twali kyakukola okole kimu kola ssente work okitegeera kola byebigambo byebamukuutira kola abaana we bali beera batuuse okubanga beesalirawo bali kunoonya oba okitegeera. So ndowooza bye bino ebiri mu kubanga yamala ebbanga bweriti talaba naye nga mwalimu situations ezo even endala eziri machiwas ebimu ngambye sijja kubeera nga mbyogera biyinza okwesittaza abantu. So Amiri Chosen Beck agenda okufuna omwami ono already nga bwe nkugambye yali mu play emabega eri kuba batuuse ne baŋŋamba nti omukyala owa Ssekajja yatuuka nga omanya abakyala banoonyereza bagezi n'abakubaka bwasanga nga bwali buva Chosen Beck nga bugenda wani wa Ssekajja nga bakyeyagala ne Ssekajja olwo bamaze okumuwa omulimu ogw'okukuba ebifaananyi afuna $50 buli lunaku buli wabeera akoze. Family zino zikwatagana eya Amiri neya Ssekajja big days oba those Christmas days oba Eid days nga zimeetinga nga bawamu bafuuse family. Kati Chosen Beck ne Ssekajja ne batandika okubanga beekwana under the carpet nenga buli omu alina party naawe tebanakubanga beeta omwala n'agwa ku bujulizi na confrontinga Amiri nti mukazi wakola ki ali mu kubanga abebbeza omwami wange. Amiri na confronting omukazi we n'amugamba nti waliwo omukazi yaŋŋambye ABCD mwala naye wakana n'agamba tu meeting n'omwalo yannumiriza era eba meetinga omwala because yali timid nnyo nga ati abana bababeezaawo n'afukamira n'amubuuza n'amugamba mami nedda mbadde nze ndowooza okitegeera nti bye mbadde ndowooza biyinza obba gasiriyo ne tubireke omwala. That is the situation. Amiri okusinziira ku bigambo byanyumiriza gye yalimu ng'atya omanye okubeera nti you're going to accuse your boss literally your boss nti any mistake bayinza n'okugoba omwami wo omwala n'abireka naye nga yali amaze okuba nga ategeera amazima bano ne basigala nga bagenda mu maaso mpola mpola. Naawo nekituuka ekiseera Amiri n'ategeera amazima nti waaki musajja biki naye I don't know ba Chosen bombi kati oba ne Amiri naye yalyanga oba yalinga naye amutya ng'omusajja because she was the breadwinner. I really don't understand lwaki yastayinga ebbanga eryo. Nyazaala wa Chosen Beck yennyini n'agamba Amiri kyayekebya ddala toyagala mwana wange ko Amiri lwaki teri musajja gwe bayinza kukola bintu bino n'asigala nga akyabeera n'omuntu mbulira amazima omwana wange omwagala. Amiri n'agamba nze nfa ku baana bange okitegeera. Ebbanga ne ligenda kati wano nga Amiri amaze okuba nga akita ono kwe kusalawo okupromotinga ono Ssekajja ebyaddala ensi ebeere ng'ekola ki ng'emulaba ensi mu kumulaba. That is when the judgment started to come in from rightful thinking members of the society calling it an abomination. Gano mawe mukirano oyagala otya mukwano ki mukwano gwe yali bbaawo babbaawo
gwe naawe omulenzi oyagala otya muka eyalinga nga boosuuli literally nga tekigatta kati Chosen n'abeera ng'ali mu lutalo olw'okwagala okukakasa public n'okujustifyinga lwaki yachoosingani Sekajja aleke Amil kwe kutandika script gye yatandika eyo gyabadde atambulirako eyo buli lunaku ssaawa 4 waitabawo ka video ketukwata ssaawa 9 ka video akokubiri kagendeeyo ennyimba teepu zizo nzeggulidde tuziyitemu beera nga lunaku owuliriza yazimbanga babiri ssaawa zibeera 12 jangu wano nkoleremu oba oluyimba walutegedde walukutte kati awo tushootinge video bwe mwalabanga obwo buli lunaku nga waliwo oli kimuli olinga enjuba olinga sitima empya n'okukutunulako bw'oti onsaanyuka nga yazikutte bambidde ekiro nga n'emiggo weegiri wali damu tebikutteyo bulungi okitegeera now script eyo nebeerawo kati abantu bano bambi bamutyaba bakkiririza mu kwagala mu love baba bambira happy couple bamutyaba because abantu bagala nnyo people who are in love but nekibeera nga alina olugendo olukakasa abantu content alina okukolebwa weebityo buli kiseera weebityo ng'abantu webaabira basagala bigendamu in details naye nga lwali lutalo oluli psychological olwokwagala okukakasa abantu eno public to justify kyeyakola okumuvinga noono ne olutalo olwokubiri olw'amaanyi ennyo olwokwagala okuba omusajja ono okumulumya nga bayita dictator Amil okitegeera kati nabeera nga Chosen ali mu ntalo ezo bbiri kuba Amil ne public okugikakasa nti decision yali ntuufu gye yakola gye yachoosinga kati script yabadde agizanye bulungi waliwo ekituuse nga agizanye bulungi nga ne Amil asirisa bimulumira eyo not until bino ebyemikolo webizze ebyemikolo webizze byexposinze ebintu bingi nnyo information aliikinze omu atutuuseeko eno nga tumujustifyinze nti mutuufu naye ng'omuwala yabyeyogerera tubyogera nitubeera babiri okitegeera ekintu ky'okubeera nti nabadde atadde mu mukolo ssente yateekamu naye nga te obuyinja agala bubeere bwa bbaawe nti yataddemu naye ng'ensi sensiru emanye ekituufu ebyo nensi neeguma teri yalifuddeyo omukazi yateekamu byabwe why would I care there are a lot of men abali eyo ba king in jails gye bali nga abakazi babateekamu ssente who cares no one cares but then kino ekisembyeyo ate nekikomyawo Amil in play ate nekisuulaani Chosen ekyokukwata placards ezo zikwasa abaana batambule nazo nga balaga bafunye taata omupya abaana abali very very innocent abatamanyi ne bebakutte abatamanyi nakyo bakozesa abali very vulnerable abeetaga protection n'obakozesa ebintu ebyo kati abantu abalala abadde ku side ya Chosen Becky ebyaddala batuse ne bagamba naye nedda kino kikoze eki kino kisusse tekyakomyawo nekyatractinga even ne ministry ngeeyo nga waliwo omuntu apetitioninze nawuliddeko omwami ebaye irumba ya petitioninze ministry ebirenga ekola ki ng'ekola ministry nayo naye tasirika negamba yes by the way ensonga eno nkulu kubanga tulina provisions mu act etutwala zino nazino ezoprotectinga abaana ensonga eyo nedda erina okubeera nga someone agikoze getting accountable for what they've done okitegeera awo negamba yes kale era tunagamba nti mwami Bala guno omulundi nti agayiza n'amira kuba mwami Bala mabadde nga afuna situations zino zezimu nenga zikoma bukomyawo naye maybe this one engeri ne public giyagifunye mu ngeri endala ennyo bagetinze concerned so mu bimu kuimbadde nkugamba ebina bye batadde ku Chosen expected actions ezigenda okubanga ziyiwa ekintu kyonna kyabadde azimbye ate nga badde akikutte bulungi mukazi wattu nga script nungi Genevieve Najeyo nga azanye bulungi nnyo ne Emeka Ike now formally withdraw the alleged actions involving the children byebamwagala akole awithdrawing byonna actions ezo kitegeeza buno buvideo twali tulaba nga akozesa abaana bonna alina obbuyiwa n'alekera naawo jukira it has been part of the content. I'm justifying some public and getting happy family. Yes, a choke will issue a public apology acknowledging that children should not be involved in adult disagreements or controversial messaging. Now imagine a situation nga Chosen atudde mu camera ali mukuberanga yetonda. Ngati wali abadde naye that oran demina gyali naye kati sawa zino nga ali mukuberanga yetonda.
kiba kimuleka ludda mu script y'abadde azannya edirecting Chinua Achebe. Provide a written commitment undertaking never to involve children in her personal, marital or social disputes, whether offline or online. Content abayika abana badde abakozesa nnyo mami daddy wo bamugega siya omuzeeye eri kyanagwe. Eyokuna, immediately delete and cause removal of all social media posts, images or videos involving children. Buli ayina ka video musindikire link bannange abelenga delete mujeyo muge. Otherwise ebimu ku bibonerezo ebatadde wano ebansindikide privately ayinza okuge nga bamututte wala kiryandongo prison for 6 years ibambi 6 months months years nga nabala anasangawo sekajja namufuna ku CPD era yagenda ku CPD is a come is a go kakati awo tuli kasuku okitegeera nti ekintu kya mwana muwala Chosen bambi abadde akizimbye ensi ebadde egumye naffe nga tugambye why ate bitukwatirako wa laba ate wekya attractinze ekito egundi ng'ekyo ekya ministry sagala kati abantu njagala no bagamenti ministry mbi bakiteeso nyo obufumbo bw'abali okitegeera so wakati mu kwagala okubeera ngo weesanyusanga you have to be mindful of not kubeera nti no gwa mu trouble kati yagudde mu trouble. Kati Amiri ali mu mbeera ki? Amiri moved on from the woman. Yeah, that's what he said. Ye kibadde kimuluma ky'abaana. He wabadde contention baana. So does he want his children? Of course, who doesn't want his children? Agala baba muwe? Yes. Era kyali asaba court. Court yene egamba akasigale wa mama gwe providing kino bajja kuwanga abaana bo period wait. So kati after all this gwaugambi wayogedde naye. Yes. After all of this he wants his children. Abagala. Baba muwe. Baba muwe nga court we yalagira. So ekitegeeza agenda kubeerayo ku Monday. Babadde bayisono ku luno siraba mu petition ya kuyitoli line ya kuyitoli bayisono basoka muteke mu order. Yamuteka mu order maybe Amiri wanaba ina interest ndokuba Amiri ne yandabikidde ngo omusajja tayagala nnyo ntalo bam kibula abazadde bamugamba gukola bukozi sente omukyala oyinza obutamusobola n'embeera ze zonna ajja kusuula eddalu ku abaana wabanga asazeewo bba ku kyaya it is very bad naye kyesonyiwa ekyo abaana be balikula bajja kunoonya kuba kati maama nga yasiba n'abaana kyangu nnyo bamanipulating no blackmailing nga we yakikoze ku mukolo gwe. It was it was an ugly scene. I was yet to see in so many years I've lived. It was very, very ugly. Singa solo chidelitinga mu memory yanga, but I can't. Chibinyo. Kukiriza. Chibi. Tetugenda sukawa olunaku lwa leero. Myaka mukaga Chosen nga ali kigamba prison. Kera kulima. Walabe koti ya tata. Wajita koti musango gw'omwana gonde bukanya. Mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wele so muyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent waliwo wanagali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange